Eddoboozi ndimanyi kubanga nze yalyogera ate eddoboozi eryo nalizannyako ku Ddembe FM mu show yange. Senior B yalizannya. Senior B nga mbuuza lwaki wakeera ku makya okuva mu Spice Dana. Eddoboozi lyazannyibwa ku radio wiiki emu emabega. Era eddoboozi eryo bw'oliwulira ng'omuntu yenna yenna ndi mukulembeze bunamwaya. Omukyala oyo Ketra mukulembeze bunamwaya. Taata wa Ketra, taata w'omugenzi mukulembeze bunamwaya. Ava mu zone gye bayita Ngobe. Ngobe ye zone ekola bunamwaya division ngewa Lutalo. Kati sali mu Uganda mu Kampala wakati nali wabiro wa Kampala. Nali Fort Potro. Ne bankubira esimu yange nti mukwano gwe yasse omwana wange. Nimbuuza mukwano gwange ki omuyimbi. Ninsirika. Bwe nakomawo naddamu nankubira esimu ne mugamba manyi nsanga ku division. Olwokuba nali up and down. Ngenda okutuuka ng'avuddewo. Ne mugamba oli ludda taata n'agamba ali ku poliisi. Saafaayo. Ne nkubira Roja naye nga tebaŋŋambye nti waliwo omwana yafiiridde mu kitundu kyange yafiiridde ewuwo bituufu. N'agamba Djjacob oli ludda wa? Ne mugamba ali ku division. N'agamba jangu. Neevuga emmotoka ne ŋŋenda ewa Roja. Nasangawo taata oyo n'oyo omuwala Ketra nga balikoodinga ne bannamawulire. Bwe natuukayo ne baŋŋamba Roja avuddewo. Kwekubira Roja ne mubuuza oli ludda wa? N'agamba Djjacob ndi wali Spice Dana yakolera ka EPK oba Cuban. Ne ŋŋenda awo ne mpulira sayidi za Roja. Bwe nawulira sayidi za Roja nasanga bannamawulire bangi ne nvaawo. Olunaku lwe lumu ne ŋŋenda ku CPS awaali taata oyo ne muwala we. Ng'ekyasinga okuntwalayo because ng'omukulembeze olina okuteekawo obwenkanya. Spice Dana mmanyidde emyaka 17, Roja mmanyidde emyaka 12. Bonna bakyali bange. Spice Dana yaliwo mu kampeyini zange, yampa posita nanoonyeza akalulu. Byonna nabisuula eri. Omukwano gwe nalina ne Spice Dana ne gufa olwa famire eno. Navaayo ne mbabuulira byenzije wa Roja. Ne mbagamba mu ddoboozi eryo nti bagenda bajjako bannamawulire oba bajjeko bannamawulire. Musigaza station emu yasajja kwogera. Bw'oba ozannya voice note eyo endaga nti nali ku sayidi y'abalonzi bange y'abatuuze bange b'ebunamwaya. Ng'omukwano gwange nagwa Roja ne Spice Dana nga nguvuddeko olw'ebyempulidde byendaba bisaturating ne nguvaako. Mu kunoonyereza okwange nganze omuntu nakeera ku makya ne ntegeera nti omusango gwa Spice Dana guno munene. Gulimu abayimbi mikwano gya Spice Dana gyagala Spice Dana adde ku zero. Gulimu neighbor Spice Dana ayagala okutwala ennyumba ya Spice Dana. Gulimu bannabyabufuzi, gulimu bannamagye, gulimu abantu bangi. Ensonga kinaguvaamu. Nekyasinga ogunzijamu oyo muwala gwe bayita Ketra akwata eddoboozi lyange lyetayogera naye nga byenayogera naye ng'ali wano nga tata waali wano bye twayogera naye n'abikwata nabiweereza Roja. Bw'obanga nti n'omwana wo Roja yamutta waki wakwata eddoboozi lyange n'oliweereza Roja? Roja n'ajja ku ssimu yange n'akaba amaziga. Roja n'akubira abantu bonna n'agamba nga wendi omubi. Nakkiriza because nali njaga kuyimirira ku mazima. Nali njaga kulwanirira omwana avudde mu bunamwaya kubanga kinkatakatako okukwata bunamwaya n'okuprotectinga buli muntu yenna ng'omukulembeze kubanga oath gye natwala nga ndayira ndi okukuuma buli muntu we bunamwaya ne buli kimu kye. Omwana ajja mu omwana oyo we twali mu bunamwaya central waliwo nsuubira nga Spice Dana angabira posters n'ebintu n'amata ge yagabira abantu. Y'omu ku bantu be nalaba nga beetolodde Spice Dana. Mu kunoonyereza ennyo nti abayimbi babeera n'abantu ng'amulaba naye nga omuntu oyo amwefula kyaliwe. Mu kunoonyereza ennyo nategeera nti omwana oyo yali ayagala nnyo okuyingira mu nkambi ya Spice Dana. Era mu kunoonyereza ennyo nategeera nti omusango guno munene. Ensonga ki nagugjamu enta n'ekyasinga okundeeta okugugjamu enta ye famire y'omugenzi okukwata eddoboozi lyange n'eriwo abantu be bagamba nti no bakola ki batta. Ku lwange petition yange neefa. Musuza yankubira essimu nga ngamba waki wakoze ekintu kyo ku Spice Dana ne munnyonnyola ne mugamba nze ndiwo ku protectinga muntu we bunamwaya. Ekyandeeta okukeera ku makya okuvaayo nga njagala nteekawo obwenkanya
wadde Spice Diana emyaka 17 gye mumanyidde mingi naye omwana omuntu tusuzewe bunamwaya gwe singa okufaako essaawa zino si mukwano gwange gwa Spice Diana naye nagenda okukeera mu ky'okunoonyereza ennyo nembigona into deep nga ndabira ddala nti waliwo omuntu ali mu kuzanya kanemu kanabbiri mu musango guno era waliwo omuntu ayagala Spice Diana adde ku zero ng'omukazi ayagala Looja adde ku zero ensonga kinagubuukamu ne ngamba kangwesonyiwe ngulabi bulabi naye eri famire y'omugenzi nti bw'oŋŋamba nti Djjacob ndi mubi saakola kimala nga eddoboozi liraga nali ku sayidi yo nga nkulwanira nga nkuwa amagezi gunookwata eddoboozi lyange n'oliweereza abantu bogamba batta omuntu wo batta omwana wo nze ne munfula omubi ewabalooja ne munfula omubi ku TV ne munfula omubi buli wamu nga tinali nvaayo ku budifendinga mmwe nengamba bano abantu bano baliko ekikyamu nenesonyiwa famire ya Ketura ne taata we nenjivaamu olunaku lwajjo nakubidde taata wa Ketura nemugamba taata najja mu bulungi nemundikodinga era neŋŋamba chairman atwala ngobe nemugamba ebintu byammwe mbivuddemu kubanga omwana wammwe yakutte eddoboozi lyange naali recordinga naali walooja ebintu byammwe mbimaze ng'omuntu mbyesonyo because magezi okubalaba tumwagala bwenkanya mwine ekintu kyammwe kyemugoba ekirala kyesitanaakutegeera nkimaze ekyasinza okukeera ku makyo okuneewuunyisa kwe kulaba Ketura ng'ali ku live wire agamba nga wesitakoze kimala ng'omukulembeze amutwala nga wesitakoze kimala nga Ketura kenyininyini yakwata eddoboozi lyange n'aligabira Looja gwenjogerako mu audio ajala yagala nkole kisingako owaky ekyo ng'okedde ku makyo okundaga nti bye twogera obikwata ate n'obikweza omuntu eyatta gw'ogamba yatta oba oyagala nze nkudifendinga nti nga oli mu kunnengeza mu bantu neneesonya famire eyo nakubidde taata w'omugezi ne mugamba naye taata saakola musobi keera ku makya kujja kuyingira mu bintu byammwe ova mu kitundu kyentwala navaayo okulwanirira eddoboozi lyo nyimirye ku mazima kubanga mmanyi singa nange abadde muwala wange nga gwe basse nandibadde nkola ekintu kyekimu nga kyoli mukola nekyanneewunyisa nnyo okukwata omwana wo n'aweereza eddoboozi lyange bannamawulire n'aliweeza Looja notavaayo kumukola ki muvunana kubanga ndi mukulembeze okitegeera mbadde nsaba munzije mu bintu byammwe taata yaŋŋambye ekintu kimu ku simu mwatta omwana wange mmwe muzibikirira amazima ne mubuuza musajja gwe mazima ki genzibikirira we batta omwana naliwo nina lalaba endagirira nti osaaliwo nali Fort Potro nalina tuwa gye naliko kaodi akakatambula omanyi waliwo ekintu kiyitibwa okunoonyereza mu musango gy'okutta si gwe gusoose okunoonyereza nanyoonyezako ku musango gwa Kalamagi nentukedda ku ground nembikola byonna byonna nembijjayo amazima nengateeka ku radio era nze omu ku bantu I think kamiri bwe batayagala mu bulamu bwe kubanga naye kiyimirira ku mazima ago family yafiirwa omwana byonna ebyapeninze mu odi yaako nali mbuulirira taata engeri gye bayinza okukeera ku makya okulangulwamu omusango nensula ekitiibwa kyange n'omukwano gwange eri Looja ne Spice Diana ngambagamba mulina kukola muti byensanzeyo bwe biti kyekimu ku bintu bye najjusa okukola ng'omuntu kuba nabikolera abantu abatategeera abaagala jasa abenoonyeza ebyabwe byenfuna nagenda okulanga ebintu bye bali mu kunoonyeza si bwenkanya mu kulaba okwange ensonga kinenga let me pull off mbivemu ebintu byabwe batobe n'ebintu byabwe era nsaba Ketura yonna gy'oli ne famire yo nze omusango gwammwe guyingiramu naguyingiramu ng'omukulembeze we bunamwaya ayagala okuteekawo amazima n'obwenkanya nensula omukwano gwange ne Spice Diana ogw'emyaka 17 Spice Diana yali annyimbira ebivulo ebyobwerere 2 buli mwaka nga buli kivulu nkibalira milioni 7 ze milioni 14 buli mwaka Spice Diana nali mufunamu nembisula byonna nensula omukwano gwange nali nina ne Looja ogw'emyaka 13 nga njagala kuteekawo bwenkanya omugenzi afunye obwenkanya naye we muntu munsasuddemu we muti Mukama Katonda abasasule because nze Ketura sikuyinaako buzibu wadde n'omulundi n'ogu ne muganda wo simanya ani yamutta just navaayo okulwanirira omugenzi yafudde ekyewuunyisa nze naawe tetulina tukitumanyi omugenzi yamanyi ekyahapeninga ate kyemmanyi nti omusayi Katonda yagutonda nga gwabulabe bwebanga ekintu kyonna nga kyetolera kukutta Katonda yalina obuyinza obwenkolomeredde bwebanga omugenzi yafa busa era Katonda ajja kujjayo amazima nze kyensaba Ketura ne famire munzije mu mbozi zammwe munzije mu musango gwammwe siguliimu era saagala guliraana nagwesonyiwa oluvannyuma gwe Ketura okwata eddoboozi lyange n'oliweereza Looja bwogamba batta omwana nze byange bikomyawo era sigala kuddamu kulabika ku mawulire nsazeewo okujja ku Spark TV because omuntu yaŋŋambye okujja ku Spark TV yalabye
interview Ketra gyakola nengamba sijja kusirika nande ngenda kusirika nengamba nti sijja kusirika bwoba oyagala okumanya byenjogedde oba nti bituufu oba si bituufu noonya chairman w'engobe kubanga chairman w'engobe yaliwo mwolwo olunaku era chairman w'engobe eyampadde n'essimu ya taata wa Ketra mukubire mugambe anzije mu mbozi zaabwe ez'okutta omuntu ekigambo okutta kigambo kinene oyo mwana Ketra wa DP taata we wa DP abantu abo bw'obatunuulira historically balina ebizibu ku nze nga nze omuntu nsaba embozi zaabwe bazinzijemu manyi bagenda zikozesa ng'ekyokulwanyisa mu byokwesimbawo kwange ne mu byokunoonya akalulu kange but nzikiriza nti Katonda alina lizoni ze nsaba Ketra ne family yo muzije mu mbozi zammwe bye byange